De waliwo ayambuziza katono bandye ne sente tani minister of education tachamujjukira kyantwalidde ebbanga mumanyi naye nga okumuteeka mu mind zange lwaki naalibadde mujjukira wateekwa okubaawo ebimunzijukiza minister wa agriculture lwaki omuntu yalibadde amuyimba okukyusa obulamu bw'abantu buvunaanyizibwa baffe abakulembeze omusajja nganze okukyusa obulamu bw'abantu sigamba bugambi nti tukulembera ndi wa nupu ndi wa NRM ndi wa DP naye obulamu bw'abantu obukozeeko ki bano baatwala ekigambo bya nfuna nga kyekisooka si bulamu bw'abantu tuli mu nsi yaffe naye ng'ate omugwira tokisobola kikola mu Amerika wadde Bungereza wadde Sweden munnansi abantu wane wadde South Africa wadde Dar es Salaam wadde Gabon munnansi aweebwa enkizo oba Muganda oba Mukyoli oba Munyankole oba Musebbeyi munnansi aweebwa enkizo mubeera mwaka waayo kati nabana abantu bonna baffe ne bavuga bagamba mukwatagane mukole emirimu kyankwase abana bali mu 10 plus bamukozesa omuntu yenna nakola kampuni ajja kubaamu ne Munnayuganda gwe mulira Munnayuganda gw'omanyi sina gwe manyi nali manyi zimwe kati ati gamba buli muntu yenna omugwira anaakolanga wano kampuni anakuberangamu ne Munnayuganda mbulirayo gwe gw'omanyi gwakola naye ku kyalo amakampuni tegaliwo wegali awo ne nammanve togalaba jegali baani myaka 3 mweki mwetaano biba tuleetera tukyo so singa baleeta abantu ngaabo ne bagoberera enkola respect of citizen e Uganda ne citizen oba Munyarwanda oba Mutoolo oba Musebbeyi oba Muki e Uganda ne citizen mu abantu bano be muwaana abazimbye ebikomera nti bagagga bali mu ntuuyo zaffe bali mu musaayi gwaffe tewali atufaako kyovula banza abavubuka mbagamba kukyusa mindset yaffe tuli bwana bwambaata tusomye nga waliwo Uganda ey'abaavu ne Uganda ey'abamanyi amalwaliro amalungi gabagage toyina sente amasomero amalungi gaabwe toyina sente zitwalayo mwana university ennungi zaabwe toyina sente kakati gwe njagala ombuulire Rogers oyina omwana we ayagala kugenda mu medical school embalala ojja kunoonya koosi zaffe admin kamunkaaga yeyo Uganda ey'abaavu n'ey'abagagga toyina bw'ogenda basanga nkuwadde ekyokulabirako oli ku pano oba ya sente ne woba oyagala nnyo omwana wa Budala CV ogenda Isa Kholi ye n'ekiwuggwe takirina yugo tumasomero ago gagi eitulaba abaana era woomanyira abaana kati ffe ababeera ku mikolo sawa yaggabula bali soda era omanyirawo eyo G8 gano masomero be baana baffe bemanyi baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutewafu ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya. Okay, abalabe fena balungi amanyo reddoboze n'okuvaayo ebigambo twogera mutanya ne mubyagala nnyo so n'olw'ensonga eyo munzikiza mask njijjeko mumanyi okutwekwasa ne mutugamba ffe tetugula SPOs tosobola kuba ne gavana noza togoberere mateeka ayina wanayinza okukusibwa mu buduukulu ano balina obuduukulu bungi so okwewala okunyingizaayo nange mask kanzijjeko ku lw'obulungi bw'ensi yaffe Uganda naye nga mbeebaza nnyo mwebale kwekuumira ku mpewo the flashlight channel Uganda online television so kane mbebaza program ey'omukulu governor Machindi debananga singa kyakisoboka ne yalibadde state y'omuntu ogwo n'ogiddukanya bwe nga tekuliko muntu mulala yenna kuba mwamusabye nti n'omwetaga mu parliament ku bigambo bimuvaamu asobola okuyimirira wali ne president Tibahawulo mugambe waayo kino embeera kyusa kakati binavyo bimutuukeko eri embudu buba buyiseeko so twebaza nnyo olw'okumwagala meya we Machindi omusajja omuyekka bw'ati mba meya mu ggwanga gwe tumanyi nti ya very mu ghetto from ghetto to state house balora byakantu alina zino franga zibaleke mabbali awo nga bamba state house kikukwera mu bintu biri ebyeru no state house wano woli kiga bintu ebikuvaamu bizimba eggwanga sikola mu state house nga byoga biyamba family ne jajjawo nedda being in the state house kola ebintu governing the whole state ensi yonna sibya in house omukulu omuyagamba
nze I'm taking care of my children and my grands. Size yabyogera. Bamubuuza gwe Uganda ogitwala nti anze ndabira baana bange nabazzukulu. Kiri ku record. Oba mugamba ffe tubwalana ate nabasabye nnyo mu abatugambye nti nno wali bameeya aba NRM namwe mwetaaga okujja mwogere eri ne batonna byakwogera tuyambe tojja tetukyaza bagenda okuga ekigambo ekikibawaza amaaso g'abantu n'emitima gy'abantu batonna ebigambo ebikubamu ebizimba ggwanga tukwegayidde tojja tukyaza abo abantu abalinamu ebigambo ebiyamba omuntu wa wansi owa wakati awo n'oweeyo waggulu eyo the only Mulyanyama Ali Haj kati ye governor Kirizo Baganda wali mu kizimbe yatudde dda agenda kutunyonnyola ku bintu ebyayiseko mu kimabira y'Umutende President 7 e Dubai bedaje emirimu kisana ba governor mumina okukiikira eggwanga ne mukulu w'eggwanga n'agenda okudemonstrate okufukirira amazi n'amatabula to box busatu ye Uganda Bosa kwatula munanga utandike nga tutana wakuba mu mbeera. Mikwano gyange mwenna abatava ku Flash TV yaffe. Mikwano gyange mwanzizaamu amaanyi kubanga naffe tuba tugoberera. Munaku 3 nali ngenzo okulaba ngamba ate kino nga kikanga abagoberezi comments beyongera. Ate nga bwe ba comment nga naffe batuzaamu amaanyi. Mikwano gyaffe abali wane Uganda, mikwano gyaffe abali South Africa, mu America, Bungereza, Sweden, Australia, Dubai. Mwena nabalava era nga nange mbagoberera twaddamu amaanyi era nange nemanya nti ekitundu kye wansuubiza ekyokubiri tukitavamu omulamwa era nja kusaba Mukama Katonda tuwe ebigambo ebyo ku lw'ensi yaffe kubanga omuntu osobola okubeera n'ekibira ky'ebigambo naye ng'olina eddungu ly'amakulu ekibira ky'ebigambo nga ddungu ly'amakulu naye ate n'obeera n'eddungu ly'ebigambo ng'olina ekibira ky'amakulu. So waliwo omwami nga mukadde waffe Sheikh Zubairi Kayongo kadino wa Malansuga mukadde waffe ayakafa kati mukadde waffe Sepirian Kizito Lwanga waliwo Bishop we Masaka waliwo we Namirembe Nanchama waliwo yali Nanchama. So waliwo abantu bowuliranga ebigambo byawe mukadde waffe Samson Kiseka nga ebigambo bitono nenga bya makulu era jovola abano omugenzi basudde yayimba tinemba yimbi mulimu ebika balimu ebitinga bina waliwo ayimba nga mpawo makulu naye nga bambi anyumisa gakati wa mukabya agera nayimba emindi endulu nevuga era batera kujja sawa nyanga abantu bakoyo obatamidemu ne wabaawo omuntu nga basudde oba Paulo Kafero Misachi ne wabaawo ng'olya nyimba za laavu naye nga teziramu kubuulirirwa. So kati naffe mu kwogera mmwe mutujajinga waliwo omuntu kati nga basudde yatandika ng'oluyimba terunajja kati ng'oluyimba mukyala mugerwa nga luyimba lwenyize runajja mukyala mugerwa mu nnaku enkulu ezimanyiddwa mu mwaka mwe muli ne Christmas ebaamu okusanyuka owulira oluyimba lwennyini lulese message ya Christmas mukyala mugerwa lwesooka okumulaba tanatandika luyimba nandaze nnyo kanzireyo kaboozi yebase Luganda amusula mu kyebino tuliyambe eyo girengera kati abe ennaku zino kigambo kimu akidamu dakiika 3 kigambo kimu oluyimba nga luwedde nga alonkinga naye abasajja yayimbanga nayimba abakyala babbeeyi. So n'olwekyo naffe aboogezi namwe mutwawula munoga nti naali badde ngaani mbeere ngaani ngaho nalebo kyanjo ngaho nalebo bijandisitali mbeere nga mukyala kyambadde gye bali nga wadde banaalemu naye nga bamanye ensonga ne wabeerawo omuntu ng'atubawuliriza noga nti ate naakola ki TV yaffe yeetaddeko Flash TV naye kampulirize naye nga ngawo nkugambye abayimbi nabo bwe batyo. So n'olwekyo nga twafuna omukisa abantu ne basigala nga ennaku ezo eraaninga nakati kyaraaninga naye ng'olaba comment zitambula kizaamu amaanyi ate naffe eno obwongo butandika okugaziwa so kuba tulina okusitula embeera z'abantu baffe buli we twogera tuteeka okukyusa obwongo obulamu bw'abantu mindset okukyusa obulamu bw'abantu kikulu nnyo. Mindset y'omuntu abeera wano ng'asiika enva naye nga oli yakubyawo popu omwana naye nga wano asiika enva n'omubuuza nti ndaga nti ffe tetwalidde bijanjaalo naye ng'ensowera egenda okuva wali yegenda wano ate olweggula atwala omwana mu kiriniki ddayoleya mindset. Nolabanga bwe nnyumye omusajja n'akeera ku musigo gwe n'agenda mu toilet waggulu nga nkyafu
n'asitamako matitiri naye n'omusanga ng'alinda taxi naye ng'alabika bulungi naye nga toilet tasobola kugamba nze kanjoze ku mizigo gyaffe eyo gye tuli mukyalo mulaba mumyufu naye nga ekirabiro takyozezza kiwunya naye nga yemyudde ali ku stage kati okukyusa obulamu bw'abantu buvunaanyizibwa baffe abakulembeze omusajja nganze okukyusa obulamu bw'abantu sigamba bugambi nti tukulembera ndi wa nuupu ndi wa NRM ndi wa DP naye obulamu bw'abantu obukozeeko ki so n'olwekyo we tujja wano munansonyiwa baganda bange abalabi nze bwe ntyo Katonda bwe yantonda ninamu okwagala okukyusa obulamu bw'abantu that's why nenyulira nnyo awantu awali obulamu bw'abantu obuli mu mbeera eno era sometimes bamanyi n'okumpita mu workshop ezimu mu Sheraton oba mu Serena ne ngano genda kubanga mba ndaba siina bantu bengenda kusangayo naye bwompita ku graduation y'omwana yo nga nze babuulirira ndeeta ebizimba kubanga bo bandabirako ne bagamba naffe tusobola okufuuka ensonga kuba obaddewo bandabye ne bagamba kati bwompita ku graduation y'omwana w'omu ghetto oba ne wataba mu ghetto naye nga mbeera zaffe zeezo kati nga wano ŋŋenda ne mbawa background yange ne bagamba naawe osobola okufuuka ekyo so kati wembeera mu Serena waliyo baana babasamu kuteesa baana baani tebalina kyezi kyemba inspiring balaba tulina ngenda kwakashiya era bajoma n'onnyo omwoyo yaani tebawulira zino gundi balaba bintu birala nnyo so n'olwekyo okukyusa obulamu bw'abantu njagala banga tetunamala nga munnoonya nange mbanoonya message y'okukyusa obulamu bw'omuntu era kikulu nnyo nadda guno omulembe guno oguliwo nti tuli mu mulembe ogw'abantu abasomyeko ate nga abaana tebasomye kakati omwana oyo ogenda mugagazisa otya nti education is very important ekyo kati gw'omulamwa gwaffe era nabadde waliwo ayambuuziza katono bandye ne ssente kyani minisita wa education takyamujjukira kyantwalidde ebbanga mumanyi naye ngaokumuteeka mu mind zange lwaki naalibadde mujjukira wateekwa okubaawo ebimunzijukiza minisita wa agriculture lwaki omuntu yalibadde amuyimba wateekwa okubaawo ekikufuula ddadi ojja n'akaveera akalimu omugaati ogulira ku baana ice cream ono togamba nti wabagagga noono ayita mukamo waliwo obugaali bwaffe obuyimba bwa bitaano bwefirize yebbiri kati minisita wa education mujjukize kuki tena kyatugaseeko ati mbulira akola emirimu 3 ena ebibuuzo bya P7 byakomyewo ebya S4 ebya S6 tugenda kugula amasomero tugenda ggalawo amasomero kati mujjukire kuki era naluli nakigamba naye luli nkugambye nga amasomero galimu buli kimu textbook atalasi buli kimu kati owaguli kya mama ojjajjawo amujjukira kuki atalas ezedda zize bagabanga agira ne mu nyumba ntimbe ne kati minisita wa education omujjukira kuki manya wa agriculture kale wa education tumaze ne tulina minister of agriculture erimu mu Uganda yayogera ku nzige Mr. Nzige Mr. Nzige naye kali nyagala ombulire kuki abasajja baleetanga zitwakita ku byalo oba kiwanda ki kali minisita wa tourism ojjukira kuki mujjukirira ku bya kabina tubironkingano agantuntu minisita wa agriculture kati olwaleero batugamba nti ebyobubina bigenda kuleeta wano obulambuzi twakayingiza sente meka ku babubina batubulire twakayingiza sente meka ku chapati yamalako ekisanja kye atulonkinze chapati na bubina kati chapati meka ze bataddemu e Dubai yes kubanga wabadde myoleso balituteyo chapati baminisita bedda ne ba DC babangako omukululo va mu nsi muno ng'olina omukululo nabadde mbakateyamba omukululo oguli ogumanyi nagenze kufolowinga muliro gwa mukadde waffe omutiibwa Kadino Emmanuel Nsobuka abasiraamu webali abakatuliki webali abanigeria webali abakateyamba ng'ensi ekutteko abaana abagongo bala abaana abasiraamu nenganze bulijjo ndowooza bakatuliki bokka mukululo so n'olwekyo ebintu byonna bye tuba tukola mu nsi muno tugezeeko ne bwoba oli bweru baganda bange mmwe temunnalaba bantu abo abazungu bagaggawala bakola biki abali ebweru bayinza okujja waliwo charity shops omuntu akuŋŋaanya engoye ze zatakyayambala najja n'aziwumuzaako nazitudde ne mudwaikirina tamanya agenda ddufu era baŋŋamba nti abanigeria batandika ng'ozibbawo ku makya ne babikoowa
era ffe abagendanga e Bulaaya nagenda mu Oxfam mu zikyalire za mirundi mingi spiced nga nze mwengula ebintu in fact n'amapeesa gange gano nabadde njala kubuuza eryo na pesa asaga amazima genyini nga line pesa wogenda mu maduuka tosobola digula naye naligula mu charity shop era ndane bagiyita Oxfam omuntu ajjamu engoye ze zonna n'azitwala abantu baziweereze no mu Afirika bwereere bazambale banaku ekoti yongeeyo nga ya pay bakyusa bulamu bw'abantu nga Mukama agamba nti omuntu we wali yambala olugoye lwange luto lwakuba nti mu charity zino bazitunda busente butono omuntu ajjamu essaawa ye ey'ebbeeyi n'agitwala mu charity alina gwayagala okuyamba kubanga bo tebalina baganda baabwe ndi muganda wange eno mu kyalo muweereza ebigoyi maama wange bo baliwo okuyamba banaku nagenda e Makka okuva lwova e Madiina paka lwoyingira Makka abantu bakwegayira bwegayirizo lye ku bintu mubeera mu hoteri nga wano omusajja n'afumba ennyama n'agireeta mumuliire ku nnyama yalaba afunye mukisa abantu okulya ku mmere kubanga bonna bagagga omuntu ne mubeera ku haramu e Makka najja nakana akafuuyira nze nasooka ne ndowooza nti abawarabu oba batufuuyira tuli balwadde bbugu mulingi naye ng'awulira bw'afuuyira ku haje ayakoze hijja n'awona ebbugumu afuna empeera bantu beegayirira kuliira ku mmere abagagga bameka wano era bakuŋŋaanya ssente ku mbaga z'abannaabwe tusonze ffe bagagga gundi tukoze embaga gundi bagagga kwagalana naye abantu bameka bali muno mumakinja abagagga bali muno saagala bakolimira bewaiti bantu bameka abaliisa ku bantu bameka abaliisa ku bantu kubanga omuntu oyo newomuwa omugaati nze kugambye okuva lwe tuva e Madiina abantu babeegayira bwegayiriza okubalira ku mmere muli ku woteeri e Makka abazungu batuwa engoye batuwa biki so n'olwekyo okukyusa obulamu bw'abantu kintu kikulu nnyo naddala ffe mba local leaders that's why abantu bangamba parliament njagala nnyo okukola emirimu nga ninaanya abantu njirowoozaako nnyo obulamu bwange emirimu gino egya local government egikwatagana ddala ku community njirowoozaako nnyo okyusiza otya obulamu bw'abantu abantu batuuka nga kati ewammwe n'obeera nga gwe mmoddo bakwegomba noddayo n'osingana abavubuka b'ekyalo n'obabuulira ate ovudde Bulaaya osula mu nnyumba esinga ne Serena ate oyagala kusula mu Serena gende ewammwe osulewo abaana bano nabo bawe ekifaananyi nti nammwe ne gundi yava mu nkere n'abeera mu Amerika gundi yava bw'ati yava Kabaale naffe tulina abantu ate osula ffe boosanga eno tetukwegomba genda nga nnyo mu bantu boosinga ate togenda beewaanirako oyambala eri canvas lino lishiriika oliwo omwana oyo ow'okukyalo atandika okufuna courage kubanga wona agenda mbasaamu kuteesa muba otafiire that is level ndala nanga onkuttemu abinawo onnyize genda ku kyalo n'enkumbi obabuulirire tufuna tutya emikwano emituufu emirimu gye tukola omulimu gino gye tukola kya future yo nnyene oba obadde tokimanyi emirimu gw'ofuna teetaaga kukuwa ssente emirimu gw'ofuna oba we bantandikira bwe bulamu okimanyi n'emirimu waliwo nze gwesikiriza muntu kukola ng'omugambe togukola kola guno nze kisooka sikkiriza muntu atalina myaka 65 okukola mu kantiini ey'abaana emyaka 65 nga tolina oteekwa kuba 45 okudda waggulu ogenda mu kantiini nsonga kijooba ani yali ayogeddeko ku muntu nti ono yatuguzanga ebintu ku graduation mikwano gyo gyonna w'abaana bato ani agenda okukuwa mileage teri ani mbuulira mikwano gyo omuntu agenda kukusanga wagambe tugende tukole endagaano galewo kantiini ku ssaawa nyanga baguddewo ani agenda ogiga mikwano gyo w'abaana bato gwe kisobola kukkiriza kutunda manda ga bulobo nkwagala ng'oleeta nsawo n'ag'ensawo tonatuuka myaka egyo mikwano gyo baba bakozi bameidi be banoona amanda g'obulobo n'abakyala basigala waka bagenda kugattako ki teri newo n'aba wakwana era gw'ojja okwana kuba alina kyangattako ate ojja kukwana wamanda akugulako amanda Prudence weeraba amanda g'obulobo gagulibwa bantu bagenda mu myaka gimaliriza obudde obwakawungezi woba oleeta abali mu evening obudde obwa bwakawungezi omanye emyaka gino bajjawula waliwo ababeera mu morning hours kati mwe muli mu morning hours tukyalina future kati nze ndi mu afternoon
already bamaze dokukola wazi bamuseveni bali mu evening paka kiro paka sawa mukanga budde bwakawunga bamaliriza bali mu evening gwe kati tusisinkaganye oli mu morning hours ziri mu afternoon nyide emyaka 5 eyo take kakati abatanayi abali mu morning hours mugamba kuvuga boda mugamba kuvuga taxi mugamba kukuba ngatto omukubi w'engatto ono ng'ali awo wabweru ku dduuka alyo bamanyi we babeera omusajja ayinza okuba nga amukubira engatto ze n'abeera wa mazima nga ne bwasanga mu sokisi amugamba waleetedde mu sokisi peya ze ne wezisigalayo namugamba wano nasigaza peya yo saagiteekamu omusajja aba agenda entebe okunona ebintu oba okuzika naga atukuumire ku dduuka oyingira edduuka ofuna emikwano n'osanga nga birise Rogers oyinza n'omunona n'omuga engatto zange ojja kujjanga waka ku lw'omukaaga n'akeerawo ssaawa 2 n'azikuba engatto ogwo mulimu ofunye omukwano n'akuweereza emmotoka n'ekunona nze nina mukwano gwange namugamba fuuyira ebiku ng'alaba munyooma abagagga kati bamunona waka ekyo gy'emirimu gy'emikwano fuuyira ebiku n'agamba mmeeya ebiku otongereze ne mugabo genda kufuna emikwano kati abeemuyenga bibatawaanya babijja mu ofiisi zaabwe eyo batuula mu ntebe bakola biki kakati meetings abagagga omulimu gw'okuvuga taxi guleeta emikwano oyinza okuba olabirira nnyo taxi omusajja n'aleeta taxi 20 n'azikwasa nga gwe manager omulimu gwa kanaabe guleeta emikwano onjoleza bulungi emmoroka ya meeya nkwongera tipu ziri ez'omu kitabo esajjudde nekuwayo tipu kati ate wonjoleza obulungi nenkutwala nga oyoza za mu bondi yange ndeeta mmotoka nenkujja eno mbakanaabe netandika kuwa bondi ng'oyoza za mu bondi kivaamu nenkuwa obwa manager otandise n'okulamuza emmotoka oba oliawo ng'otunzeyo emmotoka 3 nga kati gwe manager sales manager omulimu gw'okusuubula amatooke buli kiseera oyongerako ogw'okufumba emmere oliisa abantu ab'ebbeeyi tuyinza okuba tuli wano tunoonya we tunaalya tugamba omusajja oyo afuma ngenda okutukayo ng'ofumba bulungi olukola restaurant n'enkunona towulirayo nti afumba piraawo namujje mu Serena noonya omulimu ogukuweesa emikwano oli ku bavubuka n'abali myaka gya morning bano bamaze kusoma bakyasoma noonya naye oguba mukwano nze bwe nasomanga ate ntegeera kubala ate mukwano gwange ateekwa kuba ategeera kubala ate kuba wa history ate mukwano gwaba ne subject meya zindakawo nakipoti gyogedde nti naddamu abavubuka abakyali abaana abato n'abakulukula bali meke gyemisana bw'obanga friend bo yasoma math ate nawe funa ate obwa math funayo wa science fenna tuli baavu ate era nkwana mwavu kubanga yesimye nnyo asibya akabira kuki n'eddiini y'obusiraamu tenzikiza ngamba wasa omukazi olw'eddiini ye olw'obulungi bwe n'emaali famire byagattako gw'oli ku stage omuwala azze ku stage ayagala taata we abawesereza ekyemisana ate gw'okwana nanga amagezi gompa bano lekwa nabo babeere ate oba n'oganizaako ki sente we zibula ate mwena mutuule olina kufuna ate akola ku TV ndala bawulidde era nze mbabuulira gw'oba oyagala okuyiga twagendanga mu states mu America nga twagala mpapula ate nfuna munnayuganda munnange naye anoonya empapula okujja ng'oyina green card era wemba ngenda e Bulaaya ngamba ntuukira waani nze nalinayo family yange I have a doctor Wales bamuyita Dr. Kabuuza bebakojja bange naye saagendayo amanyi by'abadokita nze njagala we naatuukira nfunira mpapula era nga ne bwe ngenda mu America noonya ani omugezi yali omugezi e Kampala ananyangwiza empapula nkole kuba nja kutuukira ewo Rogers gwomanyi byakusoma wano n'ebintu si byangu oyina mu nsi muno kunoonya muntu agattako. So in other words, okakasa ngogamba bwe kwata essimu yeeno onoonye singa mba nfunye ekizibu ani ampeereza 5 waba taliimu amannya gonna mafu. So in other words, Choliko Gamantino, we should be surrounded with people who will make us better. Wonderful. We not to be surrounded with people who can make us better people. Kubanga omuntu gw'oli naye atunda matooke. Ebyo no bigamba bano abaana singa tunaaba n'emikono asobola okumpolo y'amatooke. Kubanga ekizibu kyange si kubeera na simu ya wasalanjala bangi. Nze katika nkugereze wenfiirwa gyonna emikwano nagifuna sigamba nti ndi meeya sooka nenkubira Kawenja n'abasimba n'abakaboozi kipike bosa abo ne balanga simu busimu nemuga nfiiriddwa ogw'okufiirwa nenguta
ekyo n'okiva n'aba Flash TV nabo ne batandika okuyisa meya afiiriddwa amakulu gaakyo nti kasita oyogera bwogezi bwoti meya waffe afiiriddwa ebyokuziga tujja bibategeeza kunnya nenoonya abanampa amabugo awo ng'ogamba komiti nenkubira Haji Mutaasa nenkubira abo bwe batyo baleveeyo bamandera mikwano gyange abo abawa amabugo kati ku ssaawa 6 nenkubira bambuga abanampeesa ekitiibwa nga nziika mukadde wange just amakulu gaakyo nti no olina kategori y'abantu abakwetoolodde abagenda okufula kyoyagala okuba gwe wennyini kakati ono omwana ono ali mu ghetto anaamulaba ddi omuntu oyo tebakulimba nti waliwo agenda okukukwatako mu nsi muno tulina okwerandiza mu nsi muno kabe ng'olya mu nsi muno ebintu ebi kumanya kyoyagala nakulemerako kyovula baŋŋamba nnyo abavubuka abo waliwo oluyimba lwa mukwano gwange honalebo lutaya lwesaagala ofunye mwana muwala ng'oyo omutadde mu mmotoka otaddemu oluyimba Jennifer Mwanyinaze topapa kwagala musajja oyo ate gw'omulabula oba otegeera wanakuyita switi olunamala okufuna nga kuyita bisasiro naye omusajja oyo alina message gw'omubwadde ekyokukola kyova olaba bba abazungu n'abalabuseeko bw'afuna mwana muwala ng'oyo amutwala mu sinema ate nga waliyo kiyindi ekiyindi kibeeramu ki love story toyogera na bingi meyo mpadde lero nabyenjiza ompadde osanga abavubuka awo mu disco azibalira eyo bamukuula ebidongo bivuga talina waayogera message sinema abazungu sinema firimu kyeriyo nti waliyo kiyindi okuva lwekitandika ate kiri economical ennyo sinema mberenge na soda teri kirala era mwembeewuunya mwe terukyaddamu kuspendinga sente zaffe twala teekamu ennyimba eziteekamu omuntu essuubi ezimuteekamu system ne Jennifer Mwanyinaze topapa kwagala musajja oyo ali mu mmotoka yo oba ayingidde mu luumu yo oli muvubuka ate gw'omulabula teeka muwalayo limisi kyalenga ekyo namusanga ndeeba kati ne tuli makindi namusanga awo ku makindi house paka last papazi nali mpetano nga ngenda wa meya bwe buyimba bw'omuteeka mu system kati omuntu atamanyi kyayagala ebatusinze tusumbua mu nsi muno era omuntu yenna woba oyigiriza abaana bo tuula nabo abavubuka taata tekyali budde mbu muweereze ewassenga tuula n'abaana bo oyogere nabo abaana abawala woba oyina omwana omuwala ng'otunudde mu kamera eno omwana omuwala tulina ggolo lyawaka nze omwana omuwala simukuba omwana omuwala ngenda muwino ne mugulira shariyasi oyo golodi omwana omuwala yakyusa famire ajiwese ekitiibwa omwana omuwala kati gomanyi mukyala wange ewaabwe nga bali mu meeting y'omukolo baba kwa shuad abana awuliza na bya Arsenal esamba akamala okubira ku Haji beera wana entebe ng'olaba abaana abawala bafumbiddwa abasajja foomulenzi mugulire jiini naye omwana omuwala bamuteekateeka omwana omuwala ne gyasabira tulina okutemanyayo bano kika kibagenda osisinkaganayo kyaki muzikiti omulangira wasajja mukwano gwa omanye byafaayo omukyala amusanga mu kereziya ebubaga bafuluma mbade njagala kubuuzaako ffe beena asiima agenda alambula essaza lye ery'e Masaka yagendako ewa Honorable Nsubuga yali azaala omuzaana kumbe alambula muganda we wagenda kujja mukyala n'alambula faamu kati gwe omwana we asabirawo asaalirawo olabye emirimu gino omulimu gw'amawulire okola omukwano kati mukwano gwa meya newoba n'embaga omanya shuwa ddiiru nti aga miliyoni weeri 5 naba okutimba kati mukwano gwo yaani teweesiba ku mukwano gwo wawo ohangingira wa mukwano gwo yaani nze waliwo abavubuka bengamba lwaki obeera ku kyalo yingira ekibuga banneesiimiza nga 10 kiramba twakwera nabo mu katwe nembagamba lwaki obeera ku kyalo naga meya ntandika nimuga gwe tandika oyingira ekibuga ojja kubeera ku dduuka ly'omuntu awo obeerewo osoma amawulire ekinavamu nga bagatukuumire kaabo banaba bagenda okuziika banaye tugende n'omuntu omupiira wekunaatwabirako tuule emabega olwo oyingira system ekibuga buto tukiyingira ffe abeera ndi zaffe ka meya ng'okyaliko yo pet naye omuvubuka yali baddewo atya mwene embeera ennaku zino kuba covid yafuuka covid abaana ekikulu kya byonna waliwo kampani emu
mu north ekola enguudo kampani kyeyakoze abaana abasajja batisa abaana babendi embuto kakati nendowooza ekitundu ekyo kirina gavana nga gwe meeya ekisooka bannaffe abajjana kubanga kampuni ezo si z'abazungu zaffe z'abawa bakulembeza bali bakozesa jjoogo teri munnansi mugwira ffe tubeera mu nsi ezo ayinza kwepakira ku munnansi wana abasudani batujooga nkya naggulu oli kwabo genda ku poliisi omusudani ng'atomedde emmorokayo ate yagala nakukuba oluyi naye nga munnauganda ng'ate gwe munnayuganda gwosembwayo. It is a system etawa bannansi nkizo kati nga nze njagala okukubulira gwoli muganda wange omwana owange singa abadde agenda kukola P7 n'owuwo n'ojja ng'oyagala sereza registration nsooka kuwaani osooka kuwawo. waliwo musiraamu kye tuyita faradha ne sunna. Faradha byebyo ebinkakatako okukola ng'omukatuliki waalina amasakalamenti omusanvu naffe mu busiraamu tulina kye tuyita faradha eswala okutoola zaka okutoola ki bino ebisigadde sunna. Faradha byebyo ebinkakatako okukola nga bw'olinnya takisi ng'ova enajja nankumbi kikkakatako okusasula naye ate tukusuubiramu okugjayo akeetaano kondakita afune change ekyo kikusuubira okusinga okuviiramu wali ekatwe wannaalo n'owaayo bano bannooba bamazeeko eddembe. You get me? Kikkakatako okusasula mu takisi naye ate tukusuubiramu okubuuza ze sunna. Ffe mu busiraamu sunna bw'ogifuna ofuna empeera naye oba togifunye togikoze tofuna musango ye sunna. Kakati ffe wano ewaffe bannayuganda gavumenti yammwe tewa bannayuganda mukisa gusooka kyovula abagwira batumanyiira bo bonna bagamba nti bonna bantu bannayuganda kituufu naye nannyinimu n'entebe we bw'oyingira osooka kubuuza oba anaatuula wa kubanga omanya nti nga ova eri mu mulyango watuukira mwene mutuula mwene ey'abasatu. Kakati nannyini nsaawo ebwenkizo era oyo omusajja teyali badde tamukola mbuto buteezo kubanga amanyi amateeka naye olw'okuba eyo kampuni ya munene ono kimuleetera okujooga. Era nze waliwo n'abayindi abantomerako awukulawunda about oba bwali bukoleya ne bumalekera okumanya ne bagamba abo ne babagamba naye mmwe mumumanyi mugisitula emmoroka ne bagibasitula ne bagitebateeka wali kubanga bo bamanyi baakubira wa Kano mu dakiika ntono Kano ng'aweereza ddabo kabiri mugamba kati nno mwe mwagala kumanya nze nira maanyi g'abantu kulawunda about abantu ne bakuŋŋaana Kano mumpe njogere n'omukulu wange ne mugamba sijja kwogera naye kennyini aki kakati bw'atabanga sinze kati omukoleya n'abo ensonga lwaki batujooga. Era ye ne mwagenda ku poliisi tagenda wano mu baofiisi agenda butereevu wa DPC kubanga amanyi nti bizinesi eyo gyeranirewo ba kampuni eriko mulya nnyama kati bakola ejjoogo mu nnyumba tebasasula abaana baffe abawala babaleko omwo babatiisatiisa batema nobody bothered kubanga bano baatwala ekigambo bya nfuna nga kyekisooka si bulamu bwamu. Tuli mu nsi yaffe naye ng'ate omugwira tokisobola kikola mu Amerika wadde Bungereza wadde Sweden munnansi abantu wane wadde South Africa wadde Dar es Salaam wadde Gabon munnansi aweebwa enkizo oba Muganda oba Mukyoli oba Munyankole oba Musebbeyi munnansi aweebwa enkizo mubeera mwaka waayo kati nabana abantu bonna baffe ne bavuga bagamba mukwatagane mukole emirimu. Naye naponjo yogedde awo ate kikulu nnyo nti kampuni zino si zaabali nga bwe tukimanyi nti no abaali banabulayi zaaba n'abaano so tebafa nayo ko kyankwasiza ennaku abaana bali mu 1,000+ babakozeseza ate tekaligamba omuntu yenna n'akola kampuni ajja kubaamu ne munnayuganda gwe mbulirayo munnayuganda gw'omanyi sina gwe mmanyi nali mmanyi zimwe kati ate zino anti gamba buli muntu yenna omugwira anaakolanga wano kampuni anaakubeerangamu ne munnayuganda mbulirayo gwe gw'omanyi gwewakola naye ku kyalo amakampuni tegaliwo bwegali awo ne nammanve togalaba gyegali baani myaka 3 mwegi 5 be batuleetera tukyo so singa baleeta abantu ng'abo ne bagoberera enkola respect of citizen Ugandan citizen oba Munyarwanda oba Mutoolo oba Musebbeyi oba Muki Ugandan citizen
gwe wofuna obutuuze wera ndi good naye munnansi n'aba n'enkizo ne ku kisaawe wano nga tuyingira baforena batwalibwanga ndi sina investor azze kuyiiya bulamu ffe tubamanyi abo bonna abazungu bolaba omanyi mu mulowooza abazungu bonna balaba bali ku street basabiriza kati omuntu amusanga nga we kusanze wano ga nti how are you fine how are you I have a business in Africa which business namulagira hoteli mwali nga batuula nga bamutukulira masuuti nga bamuteeka ku nnyonyi nga bamuleeta wa nga bamutwala wa president kuba ali kyeruppe ate wano bulijjo tebaflotingisa emirimu ne babakwatanga babadde bafera abantu omuzungu bagamba mu Nigeria muzungu bagenda omukwatanga mufere bali wano ewange ekabalagala bakameroni bani ekansana bazungu basulamu waliwo omuzungu ayali baddemu no nga alinya taxi ate obanze kati kankubuulire bw'olabanga dokita oba inginiya nga akolera mu Afirika katonda nsaasire dokita mu America state ze bamusasula oba ebungereza hours alinya n'ennyonyi n'agenda e California n'agenda egundi tasobola kukolera wa tasobola ne bwajanga dokita avudde ate oba naffe bennyini abakola emirimu egyaffe wenzijano mbanga atakola nkola 8 hours a week nkola 48 hours ezeyongeramu OT ku Christmas ku weekend bansasula OT kati ngojokoda wolabanga dokita nga yesibye wano ng'omanyiri yali munaku yasoma bya medical ne is not a doctor bamusasula ekibwa ng'omanye nyumba ebulaya dokita okukwatako obukwasi ng'ate oh my god mukyala w'okuzaala dokita jem ekintu kimu naye nga mwasasudde sente kujja mu mwana nakulagirira sala wano sala wali sala wano sala wali kalimbaddeko muleba nali na 2 hours nga muvuddeyo muleba nalinnya ennyonyi naye uwe nagenda nazaalisa omulala nagenda nasazi dokita okujja okukwata ku lubuto naye ng'ono nansi yafunye ezize oli ateekako oxygen yafunye ezize ono agenda okunaaza okupima omwana wammeka yafunye ezize gomanye kisasulwa kati be bano bemuleeta business ogikolere wano ofune ki market yeru teri abantu bagenda Australia bali China okimanyi nti Abamerika abasinga business eziri e China zaabwe z'Abamerika era product ezisinga wano mugamba aba China basinga zitwala mu America there was a Christmas genzijukira ng'emmeri bbiri zireeta ebintu bya Christmas bino ebifaazi ebungereza ne first class not duplicate so n'olwekyo mu abantu bano be muwaana bazimbye ebikomera nti bagagga bali mu ntuuyo zaffe bali mu musaayi gwaffe tewali atufaako kyovula banza abavubuka mbagamba kukyusa mindset yaffe tuli bwana bwambaata tusomye nga waliwo Uganda ey'abaavu ne Uganda ey'abamanyi kati Uganda wange Rogers kankuwa ekyokulabirako kangeze cooperative bank yavaawo oli ku board ya cooperative bank mu pane gaba emirimu omwana wa Katabaza zze n'omwana wa Nganda zze omwana wa Katabazi yasomera mu Umeya Primary School oba mu Church of Uganda n'avaayo n'agenda mu Kiteredde SS n'avaayo n'ayingira mu institution zaffe nga mukati n'ezo zimanyeze ezaffe sijja zimalayo bajja kunyiiga n'afuna diploma oba degree n'omuteeka oli ku pano baleese empapula ne baleeta omwana nga yatandikira ku Green Hill n'avaayo n'agenda college school Makerere n'avaayo n'agenda ekitende oba ekibuli n'avaayo n'ayingira Makerere we yali atudde S6 yagendako e London n'akolayo ka course aka computer and administration emyezi ebiri omulimu oguwaani bannange gwoli ku pano ndi ku pano kati bantu babiri ne confident Kiteredde high school egira esigala nze nakozesako waliwo board zendiko naye nakozesako omwana we Nabisunsa abeera mu maaso kuba nze ndi wa Umeya Nabagoma nga gwe mbuuza ate ndi maaso okufuna omulimu eyo Uganda gye bazimba nti nakyemalira byonna abikutwalako kyebagita nakyemalungi baba babe nakyemalira amalwaliro amalungi gabagage toyina sente amasomero amalungi gaabwe toyina sente zitwalayo mwana university ennungi zaabwe toyina sente kakati gwe njagala ombuulire Rogers oyina omwana we ayagala kugenda mu medical school embalala
wa mukwano gwange basajja bala sente mmeka debali milioni 4 milioni 5 era ojja kunoonya koosi zaffe adimini kamunkaaga yeyo Uganda ey'abaavu n'ey'abagagga toyina bw'ogenda basanga nkuwadde ekyokulabirako oli ku pano oba ya sente ne woba oyagala nnyo omwana wa Budala CV ogenda Isa Kholi ye n'ekiwuggwe takirina yugo tumasomero ago gagi tulaba abaana era woomanyira abaana kati ffe ababeera ku mikolo sawa yaggabula bali soda era omanyirawo eyo G8 gano masomero be baana baffe kati kyovula abantu nze wengenda abantu baffe mbagamba how to change our society abamu banyiigira abamu bakitegeera kyakutwala ekiro omusiima bukedde bwekiri mwe mukulidde mulembe gwa mivumba nenze nafuna ku mulembe gw'okutungisa empale ogula oluwandero ne balusalaasalawo bagomesi nogamba enattawo ku idio girindire oba ku Christmas ekanzu bagireeta eri bweti kati mwe mukulidde mu gwa muvumba temumanyi tuyina okusalaasala abavubuka ne tubabuulira mukwano gwe yani omuwala gwoyagala noonya muwala wa meeya nja kusibamu ewiiki singa 2 ate mukono amusiba naye kati gwe tuli baavu oli mpaavu ate era twesibye kizibu nnyo bugenda kuba musango teri musango okuzaalibwa ng'oli mwavu gwa kitaawo naye ate ogenda kuba muzi ng'oli mwavu ate nga tolina mikwano omuntu ayinza okuba mwavu naye ng'alina bamulya nnyama mikwano gye ne tujja kyekiganye kyenva nagamba newe ogenza mu muzikiti oba mu kereziya beera intu naye nakya kyentegedde njala abavubuka nabakimanyi nti buli lweweetooloolwa abantu ab'omugaso eventual ogenda fuuka wa mugaso gye bali anti nga we positioninze sikwetoola bwetoolozi waliwo strategically positioned also anti oli mwavu ku kyalo omugagga yafiiriddwa ati okola entondo gwegenda obeere mu mirimu oba oyingidde geeti buli kintu Katonda kyaleeta kirimu obulamu omugagga bwafiirwa nze kasirye ntereza ekisiki ntereza obutebe nze mbusiimuula ku makya mukama wange tukoze tutya kuzigwani nkulaba nze Petero nze Kamadi amami omwana ono mulungi afaayo era n'eri mu kuziika atandika okuntuma emirimu atandika okuntuma enku omanyi kyenirimu omugagga okutuma enku ez'emitwalo 10 oleeta za mmeka oleeta za 8 ofisi zaako olwo buli waba mu nsonga gwe gwayita mumpitire mutabani wange oli olwo ofuuse mwana wa waka naye kati oyo taggula gate omufuuwa n'alemerawo alina fino service omukisa ogufunye omukisa ogufunye omugagga afiiriddwa babeereyo eyo bannange nga kitalo osanga nze ntereza obutebe bujja ku mmotoka ne positioninga edda bwe twabeeranga mu disco Simisauli Chicago banaffe top 10 nga tetuyina sente naye nga njagala kubeera wa mulembe mbaana abawala nga nyambala saati njeru nengenda awali akataala yakakobe nende ate okubomanya amazina abakazi bagalanye ebintu ebiri unique nendeeta mu Michael Jackson yobo mwanaga bustroke ne bakasiraidi kati ekyako asooka abali mukulya ngasooka akyusa akanyanga kugula byakunywa naye nga nze kuba busiraidi twalinga ne mukwano gwange sega wakyambadde etaala akakobe kamyule saati naye kati tomanyi byakusina toyagala kukola gwe wentondo okuba zi strokes za Michael Jackson nazikubanga za Michael Jackson olempalo swa zero keto kubye saati azalo naye nga white azala teze ziriwezi zalibanga za bikuubo akati mwe temumanyi kwepositioninga ab'ebiro bino oyo oli ku mwana omuvubuka ogwoguno omulembe ogw'omulembe guno otuukedde n'omulembe wasoma lega kusurviving wasoma ng'okeera ku makya n'otambula abantu bayingira batya nze kati wano waliwo abaana nga bajja basoma naye bagamba muganda emirimu mizibu tandikira mbeera genda ku lugulu naye ekikulu oyingidde kubanga ffe ababeera mu ghetto kasita omutwe guyitawo tulinga kapa oba oneereete kasa guyitako na bino bijja kuyingira nze kati kankuwa ekyokulabirako sitera byogera kuba abantu bangi baagala nnyo okumanya ebyafaayo byange nze nali nkola mu cooperative bank naye nga ngenda ekatwawo babeerawo akadaala kansambu naye nga neegomba kuba nasambanga mupiira twejereka kusomera erubiri twekola ki naye kasita baŋŋamba onalemo nsambu n'agamba waliwo yali kyeyamaani Shafiiki mukwano gwange n'agamba mumugamba gye natumayo muntu
kasita ndakwata akazindaalo 2098 nadde mabega yali tandikwayo kasita ompa akazindaalo nze sibafaako mubeerawo naye nsaba ekintu eki akazindaalo bakampe kakati naawe fwe twasambanga omupiira naye ng'osaba ekintu eki wabeerewo abalwadde bakuweemu ku training bafuna injuries jejjeoko kyoyo omumanyi owa Nigeria yagenda kukyalira muganda we Germany nga wenajja naawe Rogers akajanga kubamu bye yakola yasigalayo kakati omwana waffe omuvubuka ffe oba wasoma oba tewasoma ebyo birala amalala go noonya weesibe ku muntu akusinga nkwegayiridde era weesibe nnyo tomwesibako nti ojja ate beera naawe ng'oli creative ekigambo ky'Oluganda omuntu omuyiiya kuba onagamba omujagujagu ate kyakya olina okuba omuyiiya ani gwe weesibako meya yogerako nnyo kuba abavubuka b'ennaku zino twetaddemu guno tetwetaaga kubeera n'abantu batuzimba ati twetaaga kuyiiya okuyiiya kuko ennaku zino kwa kulya mayirungi kwa kunywa njaga kwa kukwana kwa kugenda mu beti abawala abalungi ojja bafuna ng'oli bulungi abaana bali Brazil meya ngende ninyenyo nyingende anti nawe nowe bali sente zo na saati njeru era nkulaba mecha omuvubuka yenna omwana omulenzi jini yo na canvas yekweyimirira kubanga olubo gambo muwala nti nkwagala kyasooka okutunulako wansi na saati owunye ekivundu kali wechangira bwerere noonya omulimu abakyala balinganga makampuni g'ebweru gano agawola aga credit card oluba okufuna omulimu ng'ebbaluwa egwa ku address eri bakulaba mu kompyuta waba tonafuna mulimu teri akuwuuna opapira bwerere bannange abatulaba tukyalina meya gavana wa Makindye lwaki muyita gavana kuba ebigambo ebivaamu byonna si byammwe bammeeya ababulijjo batutera okulaba ntugamba ebigambo ayogera bizimba nze nange kama kwogera tudde wano bizimba n'oyo atulaba bizinda nammwe abali ku mikutu ate egyenjawulo Ethiopia tugamba nti no omwana ye omuvubuka omulembe guno yali survivinze atya meya tuwulidde natugamba nti no we must be strategically positioned ourselves tubeere positioned nego gyakozesanga oyimiridde eri oli kuko oli mukatanga simalida naye weesetinze otya ate natugamba tulina okwetooloola abantu abagenda tufula ab'omugaso gye tuli mu nsi eno meya yekka omu batuge tumanyi nti abadde musajja wa ghetto eno ghetto va kuzina ezo ghetto ezavize mulaba real ghetto yava mu ghetto ennyonyi aziridde azingidde abadde manager of different positions kati emeeya we Makindye ate nga yekka wa Nuupu NRM babaddemu kyekino ekitundu kyokka kye tumanyi ekisuza ba vice president ba prime minister ba CDF bonna abantu bonna ab'amaanyi bali mu kino ekitundu eky'Emakindye tukyalina emeeya akyatuta ensonga zino twalisaze magezi ki okwebeezaamu survive y'ennaku zetwalikoze tutya gavana akyatutwala mu maaso okutunnyonnyola so n'olwekyo beeranga mu mbeera nga bwe bamagamaga bwe bati banange tugenda naani gundi yaliwo tugende kale nze nyina ekyokulabirako nina abakozi bange wano be bampa naye nina abaana bange bembeera nabo naye nze wenkugamba nze gwewe positioning kola omukwano gutawunikirako kola omukwano mugenda kola omukwano mu bantu nze mukadde wange bamuyita Godfrey Nsubuga ali eyo Magere yali managing director wa Cooperative Bank ange ekyaliwo nabeerako mu UDP ali eyo Magere yalwayo myaka kati nga 25 naye bwe yantwala okukola omulimu mu Cooperative Bank ate nafuna emikwano waliwo omukwano gwange gwe nafuna nga ye deputy general manager credit bamuyita Moses Tefulanga musajja musoga bwe natuuka okugenda mu America yandikomending bwe natuuka okugenda mu America bwe nakuba essimu mu 98 oli nga takwata nakubira Tefula Uganda bosi wange nga mukwano gwange kuba nali ku ddala lya wansi ne mugamba nsalira amagezi nampa essimu ya mutabani we bamuyita Philip Aligaweesa nga simumanyi era omuntu oyo munoonya nze juzi bagamba yesimba weruweru that man was kind to me ne bukya that is a true story era woli musanga Philip Aligaweesa okubata manyi manya gange kati nanona nangamba nti nja kunyuka nasula wa mu hotel mu motel natuuka sawa nga ku kisaawe natuukira New York
nensula mu hotel nga gwe nali ngenda okunona andagirire e Boston ajeeke essimu gwe nali mmanyi mukwano gwange nensula mu hotel mu motel si hotel motel ne mukubira essimu ne mugamba nti essimu eno omukulu Moses Tefula kojjawo yagimpadde banga ba Philip Aligawesa ye family ya Aligawesa ne Ruweero nessimu labangako mukwano gwange nangamba nti ngenda kukola enkya wenna amala okukola ojja genda ku underground train oli passport ye erimanya ki ne mubuulira ojja kusangawo tikiti ojje Maryland tomumanyi naye mukwano gwa Moses Tefula nanona era muna Uganda tabula yanonerawo ekirungi nali ngenzeyo n'amatooke kabalagala byabali nanona ku airport Philip Aligawesa mukama akublessing kyankola bubintu bajja okwesimba weruweero oba mwaka kisaagumanyi nanona ku airport nantwala awaka okumala omwezi mulamba okutusa nafuna mikwano gyange Virginia ne bannona ewuwe kilomita nga 15 okuva eri Kimondo okujja Maryland okiregera muganda wange ne bannona ne bantwala okwo gwe bayita mukwano gwa Tefula si kojja wange yanyamba mu mbeera eyo naye mukwano gwa Tefula ndi mukwano gwa Tefula yali bosi wange Moses Tefula musajja musomera olw'emikwano emibi nze nafunanga ne promotion nga ne kojja wange tamanyi nga mutwalira butwalizi baluwa hali buli wobeera awantu position yourself emikisa wejiri okatiriza ensonga abantu buli wobeera abantu beera ng'omusajja gwe basibira mu kkomere gotolama n'afuna akatoloka gali mu nyanja batoloka bati tibatoloka buli wobeera awantu nonyera opportunity awo kati opportunity oli omuvubuka agenda gitegeera atya omanyi lwakikuza bino ebintu kwanti nange byenkugiddeko bingi from ghetto to mayorship from ghetto ate banokulowooza ndize ennyonyi nagirinnya nga ndi meeya nze omu ku bakulembeze bannabyabufuzi ayalinnya ennyonyi n'entambula ensi nga siri meeya olwokola research ndikongera kukola mirimu kusoma saali ku research ndi muvubuka ffe twatandika okukwatira basemwogerera abo empapula abamu nga balowooza n'okuza tulina zidiguli tukondera basajja bakulu basebaana oli mukwerandiza tufuna buposition yobo mubulonda kukyala abantu balabanga obusaaga nze kankubuulire era gojja kuntakula kati nze n'omwana wange awaka alina okubeera monitor oba prefect teeka kusomero omanyi prefect ebikopo by'obujjanjwa bimeka tunja bibiri maze n'okunywa ebina okimanyi nti prefect bamugoba school fees tasobola okimanyi nti prefect afuna uniform 2 eyokumande okimanyi nti prefect buli wabeerawo baasi erambula alinnya mubadde prefect omwana owange alina okubeera prefect ebeera entandikwa ya leadership ne Makerere ababaddeyo Sharwanda yali deputy speaker waholo abaana bamanyi primary weba monitor olega okuba bakuŋŋaanya ebitabo ekitabo ekyo kibasooka okumakinga kyakiteeka ku ngulu waggulu bino bagamba abasomesa ne bamakinga bitabo eyo ky'omwana owange monitor prefect esebo ate prefect ajja n'enjeyo yakwasisa ab'enjeyo nze omwana owange bamusange mu kkubo mbwanoonya njeyo yalina okwera yagamba bali baleete nje nze ndi muzibu nnyo nze n'abaana abange mbakuteeka mu mmotoka ne mbatwala ku kyennyanja ne magamba kyennyanja kino kyagumu kitundu kati Edi bw'anakwana ajja kufugira ku kyennyanja kino kinkoze bulungi nga sinze era ne nkwata emmotoka yange ne njiwa Edi ne mugamba yitawaawo ne mugamba olaba kati Edi ali mu mmotoka yange kati wogimusanga togimuwa kati namwana natandika okumanya bonna abavuga emmotoka si zaabwe okimanyi nti abaana banyinaffe omuntu amuteeka ku pikipiki n'ateekamu omutwalo gumu n'agenda n'agula ekyennyanja ku biiki n'alowooza nti wamaanyi nnyo ataddemu muggo ffe twali basiraamu awakane nga tulinawo mwanyinaffe si musiraamu naye ng'amanyi okuddukana naye ng'aba atunyumiza bana oli omusajja agula omwenge twalinnye ku kureti naye nga kureti yammeka ya mitwalo 5 olina teeke gyewampadde abavubuka bamanyiga ki banyinaffe olina teeka gyewampadde noŋŋamba nti ennaku zino bali abazungu ebamu ebulayo gye mwali omukwana leero oba beekwana leero kiddako enkeera bagenda mu Cineplex anti ye bw'omusanga n'omubuuza si bye bino ebyaffe buli gw'osanga ku makya enjala ennuma ekyo ne mu ttuntu enjala ennuma ne gundi
ye balina sayansi waabwe mulala babeera mu mmono ekisooka abaana abaffe wano bonna beetaaga kusomesa omuzungu kamayo abantu b'ebulaya kati abaana abaddugavu abaffe babimanyi omwana w'omuwala ng'ali ku kampasi aba ayagala abe ne mukwano gwe fono tuwubira n'abakozi ba meidi okujjako nga mukazi we mpubira ntya meidi kati omwana omuzungu alaba mwana muwala we ng'oli ali ku kamera n'akomawo olweggulo n'amubuuza wali wagambyeko nti olabika bulungi wamugamba nti bansabye n'enamba yange oba peegi awulira emirembe nti omwana we mulungi fone waffe osanga mwana muwala ng'oyo n'omugamba ng'olabika bulungi n'akuziimuula nalooza nti nakuyamba okumuddamu beera proud nti omusajja gwensanze afaanana bw'ati nga ngambye ndabika bulungi n'obeera n'omwana w'omuwala ng'ali ku kampasi ng'abeera mu luumu ye takyatinga nze ningizayo ku baana bange abawala kuba birina biwala ningizayo ngenda okulaba nga bikyatinga nga mukama katonda nga olaba kisimayiringa kikyatinga yesanyu lyange alina gwamune gwanyumya naye nga hati gwe omwana w'omuwala ateekwa okuba ne mukwano gwe kyova olaba wemba mukoze graduation toyogereyo kakikiwo nakawunde jangu mwana wange gwewalala gwe wampola sente tubadde banaku mwana wange mpa ku nkofiira nyambala ani abyagala mukolo gwa ssanyu kankaabe namu amaziga gazze nakawunde waliwo walwala ettalo boyfriend wali abaagala omwagala obanyumiza nnaku ya mwana ayagala babizibu boys olaba bakyukirawo mwana wange oleese kino nakisuubira wali mugezi tutunda ng'amaanya gakomawo omumerika awaana omwana we waggulu nze twakolanga mu factory naye nga bagamba we waggulu ng'olaba okyayiga kuzza mu maanyi kati omwana omuwala bakeera kumanja mu zimmoolo ezo za akasiya kufuna mikwano kati omwana we alagawa obasanga abaana bali eno ku Nakivubo Muse omwana omuwala omulungi bira kubeera mu akasiya meya kyoliko mu kino kyotugamba nti n'abaana okugenda mu bifo ebyo ebyebbeeyi si kuba nti nno ki strategically positioning themselves ani gyagenda omusanga bemanyi baba malala yazuula bino mu bisanja bisatu yazuula bino nti awo okutte wafu ate wajjanako wano mulanga abatasaaga zino chano zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya